Muzeeyi Masembe tukomyewo buto n'okutema ntema ensonga ezibadde mu ggwanga zitasobodde kutegeera. Nongera okutegeeza muganda nga Ekarim Fashions asangibwa ku Nabikera Plaza level 2 tumutumidde nnyo. Musajja oyo mwagala nnyo. Mwagala nnyo nange. Aliro fiti bambi talina buzibu. Ddala. Kiki kyabuvunaanyizibwa era twagala okumwebaza olw'okugoberera ate n'obuvujjirizi bwakoze. Obuvujjirizi bwakoze atya? Bwakoze mu mbeera yonna twagala okumwebaza. Nze Samuel Kalungi nva mu kitongole kya Zinga yaffe. Obote 3. Zinga yaffe etambule. Tetulina mutawaana, Mukama atuwadde ekisa tuli balamu. Tugenda mu maaso. Twongera okujjukiza abantu obuvunaanyizibwa bwabwe. Tujjukiza bujjukiza. Omanyi obuvunaanyizibwa tebabusomesa. Ojjukiza olina gwe bayinza okujjukiza nti oli musajja. Mwayimini bayinza okugamba nti bayinza okusomesa obusajja. Kimanyi wanya ndi musajja. Bayinza okugenda n'ogamba kankusomesa obukazi kyebutegeeza. Naye ekikulu kyakujjukiza nti omukazi akola bw'ati, omusajja akola bw'ati, omwana akola bw'ati, omukulu akola bw'ati, omuto akola bw'ati. Kyova nyongera okubajjukiza abavubuka bali eyo tusiire. Kikulu nnyo. Bw'oba oli musiraamu kawiki kamu tugenda okukomawo inshallah wekijja nga tuli musawumu. Ekyo kituufu nnyo. Soka nti musiibe kubanga mulifune mulyanguye musiibe kuba akaseera ke tulimu twetaaga Katonda okutubeera okumpi ennyo. Tetwagala atukyalire naye twagala abeere naffe. Okitegedde? Omwezi gumu oguwayo mu myezi 12. It's cheap. And it's cheaper to be closer to God. Muyingira muli muffe. Tujja kuyingirirawo mummwawo tulyoke tumalirize eri. Kitegeeza tugenda batu twakamala Idi. Tuyingire Easter. Enkola efaanana bw'etyo. Yes sir. Kulikayo cricket ovo. Navuddeyo cricket ovo navuddeyo. Essimu yange nkyagirina n'amaaso gange malamu n'amannyo ngalina gonna nga bwe nagenze nago era tewali yadde yanninye ku kigere. Wawe yavayo n'agamba woba owulira tokubwangako kirira essimu tojagala kirira kalango yakakuba ku majja. Omanyi ekyamazima okutegeera si tteeka. Teriyo tteeka ligamba muntu nti olina okutegeera so okumanya lisobola okuba etteeka. Munnayuganda alina okutegeera kino, alina okumanya kino, naye okutegeera is a choice. Okeera ku makya n'ogamba kino naye nkitegedde. Ontegedde nkitegedde kubanga otwala obudde nga tonnategeera. Okutegeera kutwala obudde, okumanya kwangu nnyo. So okutegeera ti kino kiri bwe kiti naye nga tutegedde kikola kitya. Kati abantu bangi bamanyi okulirakisinga ne bakoma ku kumanya ne bateyongerayo kutegeera nsonga zimu. Kakati mu mbeera efaanana bwetyo beesanga mu kiseera ekizibu nga ebintu ebimu bye baamanya tebaabitegeera. Kakati bwe baba tebaabitegeera kibatwalira ate ebbanga ddene okugenda nga babitegeera mpola 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 mpola. Abamu bwe baba tebeewadde mukisa kukola ekyo kibalemera ddala. Oli n'akoma kumanya n'atategeera ate nga tewali musango gw'omukwata. Tosobola kukwata muntu lwabo tategeera. Okitegedde tosobola ye ng'okumanya kwawe kwakola ki bwe kwakoma. Oluusi ne capacity kubanga gundi wantera byesitula ate tutera si byesitula. Ate ne 500 MBs GB si byesitula biba byanjawulo. Kati olumu capacity oluusi eba ntono ey'abantu abamu nga okusinziira ku education because remember waliwo kye tuyita the dough. Omanyi bw'oba okola pizza waliwo kino ky'osooka okukola kichapati kw'oteeka spices. Kakati ekyo kichapati ekyo basooka okukola kyekikulaga
obunene bwa pizza gyogenda okutwala okitegedde akati pizza eyo eno deneneneno obunene bwayo ye size ya pizza bino bisigadde kungulu biba birungo naye kakati bwe bagamba nti tugenda kuwa kano kitegeeza bakuwadde small baba tugenda kuwa eno bakupadde medium baba tugenda kuwa eno nti balaka bagenda kumpa large kakati bakwano baffe agenda n'abeera ne medium ate ebirungo nayagala akwate byalaagi byabapakirako awo problem ebezze wejira performance was good. People got what they expected. Olina okutegeera nti Alien Skin alina abawagizi be abawagizi be babaddeyo kati ekibi ky'abawagizi nga babo oba ekirungi because kiri either way kiyinza okuba ekirungi oba kiyinza okuba ekibi ekirungi ky'abawagizi oba ekibi nti bakuwagira anyway okitegeera kyendezaako okugamba nti waliwo abantu abamu nga bakuwagira nga ne bwakulabako obulabi abeera contented ontegedde nga tali abatazze kupima ekirungi ky'omuwagizi abatazze kupima ontegedde taweyinga kuba kati bwe tuba tugeze for example shows ezigatta abantu kati ng'enkuuka ababagenze waliwo ababagenze okulaba omuziramu bazira waliwo ababagenze okulaba ku bayimbi waliwo ababagenze okulaba kabaka waliwo ababagenze okulaba obulabi waliwo abanyumira obunyumiro endongo waliwo abanyumira obunyumiro abantu abangi waliwo abagenze okwanagamba mukazi nyinza okufunayo omuwala mpuubadde nnyo kakati abo mubaamu okupima tigundi bwe yaze ku stage ne babuuka mu bbanga ate gundi bwe yaze ne bakkakkana ate gundi bwe yaze ne bamuba obucupa ate gundi bwe yaze ne kiba bweki so those are all the nitty-gritties abantu balina okutegeera so eno show yabadde ya Alien Skin yafunye Alien Skin yafunyidde ddala abantu be babaddewo for good and for bad nti tebabaddeko wabadde sagamba nti banyumiddwa to the fullest kubanga bo babaddeko ne kulevo bazze kukakasa abamu twagenze kukakasa gamba kaŋŋende mbeereyo olw'ensonga bwe sitaabeereyo wennandibadde wajja kubaawo kibbanga okigedde katugende tubeerewo ffenna ng'abawagizi ne bwabadde toli mu mudu yagenda mu bidongo saawa eyo noka kaŋŋende olw'okuwagira Alien Skin so performance was good. He presented so well. It's a perspective. Nedda, it's a perspective. Omusalaba tegutegeeza Yesu. Omusalaba kabonero akategeeza ebizibu. Era Yesu Kristo omusalaba lwe yagukwatako kyekiseera kye ekyali ekizibu ennyo mu bulamu bwe bwe yabeera ku nsi. Is where we saw what we call salvation. Ontegedde nti awo twasingira okulaba obuzibu Yesu Kristo bwe yabeera nabwo nti buli muntu mu nsi alina omusalaba gwe. Omusalaba kabonero ka bizibu yajjidde ddala ngo Yesu yayambala anti kati ye yazze mu ekyo ekifaananyi naye it was a presentation naye abantu baleme kukitwala mu ango bo gye baagala. Omwana ono akulaze nti ebizibu byenfunye byetise ku musalaba omusalaba gwange gwe guno nina omusalaba okigedde kyokolera ku musalaba is not the issue okigedde but omusalaba gwo okumanya nti nina omusalaba ku mugongo gwange gwe neetisenze kati nina omusalaba gwange ontegedde ne bwe neemoola neneekweka nempita eno nempita eri abantu simanyi kanyiza nempita eno nempita eri bwe nti omusalaba gwawe nkolaki ngwetisse ngulina. Era abantu abamu abadduka emisalaba ffe betujjukiza abazinga yaffe ffe betusiba tujjukiza titemudduka misalaba gyammwe
mujjukire nti omusalaba gwange nina ogwetika, nina okuguggusa, because akabonero k'omusalaba is problems, akabonero k'omusalaba is winning, akabonero k'omusalaba is fighting. Okitegedde? So kati bw'aba yalowooza ku concept ey'okujjira ku musalaba, it is okay. Bye yakoledde ku musalaba, that's not our business. Tetubifaako. That's not our business, because omusalaba tegulina kikutegeeza kirala okuleka obuvunaanyizibwa. Bannaddiini bagenda baveyo babalumbi wano. Bannaddiini baddembe. Ontegedde? Temwetonde. It's not about that. Rudaman tebamwetonza. Rudaman yakola ensobi. If you remember that show, nze nagiraba. Yeyambalanga gundi nga Ssaabasumba. Bulungi nnyo buli kimu yayambalanga Ssaabasumba, ye najja mu kyambalo ky'aba Ssaabasumba. Ono yajjidde ku musaalaba gwe. Omusalaba tegutegeeza Ssaabasumba kubanga Yesu Kristo teyali Ssaabasumba. Ontegedde? Kyokka ate ffe tukubirizibwa, ffe n'abakkiriza tukubirizibwa okutambulira mu kkubo lya Yesu Kristo. Ontegedde? Fenna ffe abakkiriza nga gundi bwagamba nti mutambulire mu kkubo lya Nabbi Muhammad. Naffe bwe tukkiriza okutambulira mu kkubo. Okitegedde nti buli lw'osanga ebizibu ne Yesu yabisanga, bw'osanga omusalaba ne Yesu yagusanga. Okitegedde? Bw'osanga ekibisoomooza naye yasanga ebisoomooza, bw'osanga ebikema naye ebikema byamukema. Olwo omuntu ajja kwebuuza eyabadde ewaka akabonero k'okubeera nga oli ku stage, waliwo kamera, waliwo ki, ng'oli mu kufuuwa kayaga. Tosobola kakasa nti yabadde njaga. Twalayo omukka. Walabye mukka. Okitegedde? Kubanga naffe bwe twabanga abato. Anti nkubuuli. No, it's not about bread. Omanyi nze bwe mbeera wano. Njagala nnyo ne ŋŋamba abantu ebintu mu ngeri mu perspective gye basobola obifuniramu. Okitegedde? Saagala nnyo okugamba abantu. Out of nze omutima gwange senga onziza wali nga tetulina kamera n'ombuuza ekyange nyinza okubaako byekugamba n'obyewuunya. Ontegedde? Naye ate bwe mbeera wano njogera eri abantu abangi abategeera n'abatategeera. Okitegedde? Abawanvu n'abampi, abaasoma n'abatakola ki, n'abataasoma. Bwe tuba tutunuulira ebintu mu ngeri eri professional, tetutunuulira. Okimanyi mu kkooti balisobola okukutwalayo. Kankuwa example ya kkooti, but that's where it goes. Osobola ogenda mu kkooti nga bwe bakukwata otema ettooke. Ontegedde? Eyakukwata n'ali kusiba mu bulago. Ontegedde? Bwe yakukwata n'ali kusiba mu bulago ne bakuba ekifaananyi nga bali kusibye mu bulago. Ne bagenda ne bakuwaabira ne mutuuka mu kkooti. Looya weeri n'abuuza ekibuuzo nti eri ettooke baali musibye mu bulago. Twagala okufuna ku kifaananyi ng'alitema. Kubanga kiriyale bamusibye emikono, kitegeeza si yali eyambaza muki? Mu bulago. Kati ani yali mwambaza? Oba yali mwambaza ye yalibba n'ali mwambaza. N'amuteekako omusango. Ekitegeeza tulina ebintu bingi bye tukolera mu nsobi. Biyitirivu. Ffe tugenda ne tubuukira ensonga nga tugibuukira mu ngeri ya kulowooza nti kyo bajja kiraba kiri automatic, tekiri automatic. Asobola okuba abadde afuuwa bikoola birala nga si njaga, ne taaba bamufuuwa, ne sigala bamufuuwa. Kakati you cannot confirm that. Tosobola gikonfaminga nti njaga because twalabye omukka gw'omunjaga gwawukana n'ogwa gundi n'ogwa sigala. Kitegeeza nti bujja kukya ku makya ogambe ekigambo ekifaanana bwe kityo bakubuuze, sigamba nti teyabadde njaga, but nkugambe that you cannot confirm. Kati nze atanywa njaga simanyi bwe nnyinza kugamba nti yabadde njaga kubanga sigimanyi. Ontegeera kyegezaako okulaga? Kati that's how we need to look at things. Kyova olaba nti olumu bwe tubeera mu politics abantu batunyiigira kubanga bwe twogera ebintu tubyogera logically. N'abakazi oli baakunyiigira. Baddembe but that is the logical
point of things. Bwe tuba tunalowooza bwe tuba tunabeera mu ggwanga tulinyumirwe tukulaakulane tulina okubeera logical tuleme kutunuuliranga bintu just like that. Otuuka mu kooti n'ogamba nti omusajja anyweredde enjaga ku stage yaginyweddeo tewagirabye nti ye ne bakubuuza enjaga omukka gwawe gufaanana gutya n'omulala nakuma wali ogwa sigala nakuma n'ogwenjaga byonna ne bigenda mu bbanga ne shisha byonna ne bigenda mu bbanga bwe biti ontegedde n'agamba twawulirewo wano omukka gw'enjaga otwawulireo ogwa sigala oyinza osigala mu kkomera ate batwala muggo kati kankunyumizeyo akabugero kamu Obote wano mu Uganda wennyini soogera ku nsi yeewala wano mu Uganda wennyini Obote jjajja ngoyo yali musajja mugumu nnyo nga bamaze okumugamba nga amaze okuyisa olugaayu mu kabaka kubanga kabaka ye yali president at the same time nga ye kabaka kakati nga amaze okumuyisaamu olugaayu minisita jjukira ye yali prime minister nga ye atula wano Makindye kabaka atula wa Mengo kakati bakkiriziganya bagamba nti kabaka abaako kyagaana Obote agamba kigende mu maaso bagamba ono kabaka kyokka takomye kuba kabaka bokka ye president kyokka te constitution ng'egamba nti kabaka president bw'anaabanga ekintu akiganye prime minister asobola okugenda maaso n'akikola ki n'akikutula bwe yakituukiriza omanye kyabaawo ne bagamba akasajja kayisiza mu kabaka olugaayu banna akasajja k'enviiri ako odo yajja bwe bali bagiyita ogimanyi yagamba ave ku ttaka lya Buganda anti ali Makindye ave ku ttaka lyaki agende byabikola akokolo ye Baganda ne bagamba agende kasajja kasiri nnyo kayisiza mu kabaka olugaayu kyokka bakaleetana bakambadde ekkanzu ne basirika Obote kye yakola kyali kyangu ng'atuma abasajja be nga bagenda prime minister atumye nga bagenda nga basima ettaka lyegundi lyakokolo nga basima ery'e Kampala basima ery'e Mengo basima ery'egundi walireeta lina mu kutiya pa nga mutulondeekaawo ettaka lya Buganda mumujjako erya Buganda n'eryakokolo awo nze nfuluma nkya ng'eryakokolo teryayinza dyawulana lya Buganda ndowooza muganda waffe tumuveeko naye nga tulina kwebaza amasimu bakomyewo nago ate abantu balina okweyigiriza olubalu luli lutya emba zonna ziri oke naye nkugambe nti abantu balina okweyigiriza tekiwoomera matama ameka waliwo omuntu gw'otayagala ekyo si kyekikulu naye waliwo abamwagala waliwo kyotayagala waliwo abakyagala guba mutima mubi okulowooza nti nze kyenjagala n'abalala kyebalina okwagala otegedde but on principle tulina just kutegeera bintu bino ontegedde on principle tulina just tegeera bintu nga bwe birina okukola ki kyenjagala oyinza okuba tokyagala naye kyekino kiri bwe kiti ate ne mutaba bankwe mulekerawo okuwaaniriza abantu nga muwaana kubanga muwaana ne mubeera ab'enkwe ontegedde towaana muntu totuuka mu kiseera kyakulowoozesa bantu kubanga nze naye mba nina byenjawukana n'alien skin mbirina ekikingana kuba nti muwagira ontegedde that is it abantu balekera okulowooza nti tulina okubeera 100% in sync otegedde tusobola okubeera nga omwana oyo olaba abantu bakyalana nze nkyakana ne mukazi wange ono issues z'omugamba nedda kisoboka ate naye nagamba nti kakati awo mbisiba nomugamba owaayi nojjukira mu kyogenda osibwa ekiro nomugamba gusale ate ninayo ekirala nedda emmere ez'okulya mu woteeri ekyamazi saagala kulimba saabaddeyo ekyo kyekyamazima naye waliwo bye nalabye nga kyeganya okutandika nze ka vidiyo nakale ku ssaawa 4 ayinza okuba bakatadde ku ssaawa 12 tomanya naye nga kyeganya okutandika manyi ng'alinganga akola lihaaso kyeyagayo otandika
Umaru yabaddeyo. Nanne mbabuuza nene kwenda kubirwa. Umaru. Sategera Umaru jabe. Yabaddeyo. Yanga yavuddeyo 12. Negombye nnyo genda naye babulera bakusimu kwano nga bandaga sharing etandiko buki. Omanyi omuyimbi wajjira n'agamba microphone check 1 2 abantu ababeera waawo just ba technician n'ebigenderako nga bwendowooza naye finally kyo bagambye yabadde nungi nnyo mubama bwate kyo yatuuse nebya nungi nnyo ne bagoba n'abantu amazima bye nawulidde kubanga bye nawulidde kuba saabaddeyo engeri gy'otaabaddeyo obote gy'otaabaddeyo tugende Masaka. Masaka. Kitalo nnyo kitalo ddala ekya Maama Kayondo. Mukyala Kayondo. Kitalo nnyo eky'omukazi oyo. Nze buli ndaba maama yenna ndaba maama wange. Buli ndaba maama yenna maama w'omuntu yenna nze aba maama wange. Nze kasampulira nti bamuyita maama mba mpulira ekisa ku ye nga maama wange kubanga mba mmanyi nti bamaama abasinga embeera gye bayitamu yeemu. The hustle is the same. Bonna baba bazaala babonaabona n'abaana baabwe. Omukazi ne bw'abanga bbaawe mugagga nga minisita generaali kawunyemu obubaliba ababa bamaama bayita mu bingi. Okyegedde. So kitalo nnyo kitalo ddala okufiirwako maama waffe omulungi Maama Kayondo. Ensi bwetyo bwefaanana. Twebaza Katonda olw'obulamu bwamuwadde ku nsi n'abeerawoko n'alaba ku bintu bingi. Waliwo abafiirwa abamaama baabwe nga tebanabala kutegeera nti bantu. Okitegeera. Waliwo abafiirwa bamaama baabwe. Waliwo bamaama abatalaba na ku baana baabwe n'afiira mu ssanya. Nze namulabako nali wa mwenda. Okyegedde kyeneza okugamba kati those are older. So kati ffe twebaza Katonda olwakadde kamutuwadde ne tumulabako n'asanyukako naffe n'asekako naffe. Katonda akkiriza. Katonda tatta okimanyi naye akkiriza kuba Katonda ye ne bwe bagenda kwetuga asobola okutulako akaguwa naye asobola okuleka ne kakusika yebintu yakkiriza. Enfaayo yakitegeka ati. So mu nkola efaanana bwetyo ekyo kyabaddewo. Maama yawummudde mu ngeri eri dramatiki mutwe gunuma ate simanyi kuloti ku mutwe twala tugende. Maama wano olunaku nga bamutwala speech ya Suna Beni yabadde nkambwe. Abantu balina obulumi olw'abantu abalala. It is very appalling okuba nti omuntu abeera n'obulumi ku lw'omuntu omulala ate ng'oluusi omuntu omulala alina control ku bulumi bw'omuntu omulala. Weewalanga nnyo okubeera okulumya abantu. Okigedde weewalanga nnyo okulumya omuntu. Bw'olaba nga waliwo engeri gy'oyinza omumutaasa mutaasa. Bw'oba tewali yakumutaasa era muleke. Naye ebiseera ebisinga ebizibu bye tufunye bibeerako way out naye ng'anyiga amapeesa agaanye okukikola. Bibeera ne way out nga byangu nnyo naye nga anyiga amapeesa yagaanye. Ekirala ebyenfuna bigenda bitukyankalanyiza ddala okutegeera kwaffe. Olaba omuntu ategeera ng'ebyenfuna bimufuukidde ekizibu. Ntegedde. Suna Beni agamba maama we yenna gy'alaze awaaba omusango. Nze ndowooza nti teyandiwaabye musango. Yandimugambye amukime bukimi. Mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu. Kamoga kime mukime? Bakime mukime. Agenda abyogerera eri. Let me tell you. Mwami Kamoga. Bw'oba omanyi nti bino ebyogerwa bituufu obirinamu omukono ogw'okuba nti wabuzaabuza ekyapa n'okiteekako gwe bye wali oyagala okusinziira ku feelings zo kubanga ono omuwala muwala wa mukwano gwo oba muwala wo oba omulinako akakwate oba waliwo transaction ezagenda mu maaso kibi. Kiki? Kibi.
tekiriiko discussion. Kakati it is high time Mwami Kamoga vaayo nnyonnyole kubanga omusango gugwatuuse ku mmeeza zaffe tegwatuukawo dda aluli gwatuuka nga tugamba wayinza okuba confusion naye kati ensonga yalabise ye agamba Suna Beni agamba waddira ekyapa kyange n'okiteekako omuntu omulala tosobola ebyo tebyabadde birungi era Suna Beni alina okutegeera nti buli lwobanga onyiize tobanka ebigambo byogera ng'onoobyejjusa oli maama wa mwana ekyo tulina okitereeza tosobola kuyita maama wa mwana wo kayiringu ekyo kyo tekiriiko discussion tetugenda kubyogerako nnyo kusingako awo abantu bakyawagana abantu banyiigagana it is okay but olina okutegeera nti wakati wamwe waliwo omuntu period ekyo tekiriiko discussion tuddeyo ku nsonga tugende maaso ensonga nti wabawo ekyakolebwa mu bukyamu kitereezebwe because ffenna weetuli siraba buzibu buli wakati wa Suna Beni Nambwayo ne Kamoga kutuula ku mmeeza ne babaako kye batereeza bali mu kooti terina makulu kooti egoberera mateeka naye ffe abantu tuba ne kye bayita obuntu kooti terina buntu kooti esobola okusiba omuntu atalina musango naye nga mu mateeka omusango mukutte gwekimanyi nti gwe bakwatira mu kitulu yaba omubbi kituufu kati kooti esobola okusiteeka mu kkomera nga si gwe wabba nga jasi wali oze kutaasa wetuteekako okutu mu kooti mbu Suna Beni alina okuwa $5 million buli mwezi kakati ebyo byonna bikyeze kyekugamba nti byonna ebyo bituufu $5 million wuliriza byonna ebyo bisobola okuba ebituufu nagamba not every good thing is right nantegedde byonna ebiyinza okuba ebituufu ebiyinza okuba ebirungi naye si bituufu ontegedde si bituufu so kakati mu mbeera efaanana bweti Mwami Kamoga kooti mujazigira balooya mujja bapangisa n'ebigenderako naye waliwo gyogenda nga teri looya nga gwe looya nga looya asigadde yeggwe era nkubuulira mazima osobola okusinga omusango wano ku dduniya wennyini osobola okusingirawo emisango miyitirivu ontegedde kubanga n'atembeeyo ebisiya gagamba nti human right because not every crime is a sin and not every sin is a crime. Waliwo abantu abasinze emisango mu Uganda wano ngoli asinze omusango gw'ekisiru nadduka ne ssente z'abantu nadduka n'ebintu by'abantu nadduka n'ettaka ly'abantu ne baba ne bakuziika mu bwe kati n'otegeera nno kye bayita akaliro oyo musiraamu wa ssanda 3 so Mwami Kamoga ate era tusonda nsonda Mwami Kamoga with all due respect because of your brand because kati Mwami Kamoga abantu nga Mwami Kamoga baweerezza eggwanga okyekidde baweerezza eggwanga mu ngeri ez'enjawulo alina bangi baguzizza amataka bazimbidde amayumba bakoledde ebirungi bingi ontegedde nga bwe mwatuula ne mutuula ne Nambwayo ne gundi ne Suna Beni ne muwuliziganya ne mwogera ne mubako bye mukkiriziganyako ne mutuuka n'okukola transaction z'ensimbi ne muyingirira ebintu by'okugula ebyapa ne twala tugende tewali nsonga lwaki muleeta ate kooti kati era muddeeyo kweyo ground zero mutegeeragane waliwo kooti nga bagula ate batya bw'ogenda Bakamoga ogenda ne kooti ogenda bwomu so noono ebiseera ebisinga obaddeko nnyo mu kufiirwa nga baziika ng'oyaziika maama we aziika taata we aziika mukwano gwe yenna speech gye bawa ogenda owulira muganda wange ono abaddewo muganda wange abaddewo naye Suna alaga ebigambo byayogedde alina obulumi ku mutima ku Kamoga alina obulumi ku mutima ku Kamoga era Mwami Kamoga
ffe twagala ekintu kimu, we want the truth from you. Ebyokwebuzabuza n'okusirika twagala kutegeera kati mazima ekiseera kituuse, because ekyo kyokka kikabonera akalaga nti abantu bangi tujja sanga abantu nga bafudde, tuleme okutegeera ki ekibasse. Mwatandise okujja Katonda amaanyi. Katonda ali bwati, Katonda akkiriza. Ate kankubulire buli muntu okufa eba nsobi, eba mistake, eba nsobi. Jjukira ffe twasikira ekibi, tulina ekibi ekisikire ekyokufa, okyegedde. Era bwe kyoyita entuuko kuba kukkiriza kwa Mukama nti akkiriza. Nkugambe ne bwe weetuga, ne bwe mukola olutalo ne mutandika okukuba amasasi nga bwe mwetta, Katonda abeerawo, abaawo ng'alaba ebyo byonna paka lwakola okusaasira kwe. Gwoza ani astoping entalo? Ani azitandika? So kakati tulina okutegeera nti waliwo ekitta, waliwo atta, waliwo akkiriza. Lwaki ekibozi kyatandise okwogerwa mbu ebimu ebyasse maama wa Ssuuna Bey Kamoga bina mwali, anti kakati already katwategedde nti mwali maama obulwadde bwe yafudde bwakiyaayiyaaya, pressure yamukubye n'afa. Kitegeeza nti eyinza okuba yabadde stress ya mutabani we olw'ettaka. Abeerawo naga mutabani wange maama ettaka lye, mutabani wange maama ettaka lye, ettaka lya mutabani wange, pressure n'erinnya, kisobola omutta. Because kati ebyo byonna biraga nti okufa kwa maama kulimu emikono mingi. Kulimu emikono mingi, kugamba buli muntu okufa ebiseera ebisinga ebya mistake. Wabaawo ekitaakolebwa mu butuufu bwakyo, ontegedde. Naye Katonda omulimu gwe si gwa kukola bibyo, omulimu gwe gwa kukkiriza, kubanga ate bwefu obawuwe ne bubeera mulamu obawuwe. Namba yo utagenda kuzanya, utagenda kuziika, kadi yazanya entuufu. Mbu yabaddeyo. Nina ka video ke nalabye. Nga ina bakanyama babiri. Nga baakyo. Bamukuumeko. Baada yagenda mukubya mesaka. Bamukuumeko. Kibi kibotambula ne banno babiri. Nesi namulaba. Nina ka video ke nalabye nga balaga nti enambwayo, I don't know if that is true. Naye message ye nagirabye. Yasindise message yo nagirabye ey'okufiirwako maama. It doesn't matter message yayabiseeko ng'era eraga ali mu kunyolwa, okyegedde. Kamoga atuwecha Mwami Kamoga, with all due respect, kale fe atukkirize fe tugendeyo atunnyonnyole, because these are now public matters. Kikuleka wagwe ngaggo nkugamba Mwami Kamoga be bamu ku basajja abaweereza eggwanga lino mu ngeri ezo ez'enjawulo, kutunda amataka, kukola ki, kuzimbira abantu mayumba, all that. Lwaki kino kyatabuka? Otegedde kiki ekyatabula kino? Ontegedde bwe wabaawo mistake eterezebwe, it is not too late. We can always fix these issues. Mwami Kamoga tuwe omukisa, Masembe noonya ku Mwami Kamoga atuwe omukisa atubuulire what really went wrong. So I'm a community development expert. Ekibuku kyenzikiririzaamu is dialogue, kukkiriziganya. At one point netugamba nti you know what, kino kituuse ku level ey'okukkiriziganya. Tumalize ne kamilioni milioni 10 zebaagala mu jeni, anti mwasama nja kiwulira. Milioni 10 weddu 10 zebaagala. Nabuuziza Namukaso olinako mmeka? Koye nangamba mbaddewo n'ennusu 7 oboto ngatirako mmeka? Kogwe ne mugamba ojja tundako akamotoka, tojja tusiriwalirako, tosobola gamba ku milioni 10 nawo n'ennusu 7 tosobola. Aliya yaligenda, Aliya tujagala, eyali yagali mu 3 tuba tusigazza 7, 7 tugiriba. Namukasa lekerawo obukodo, yagambye alina nnusu 7 koze Namukasa ng'olina Aliya Kawundo
kyolina kyekikununula kyolina kyekikununula Namukasa kwata kawundo gitunde tuweeko milikwese miliyoni asooka agusale tumusuubize nti bw'onoowona katatawo aba alina loga muloge era Namukasa kati weweere obusawo muganda kekadde alebewona anti baloya be bawandiise ate bitukwatako anti baloya bali Kampala wano bitukwatako ebyo 5 days baagala 5 days bitukwatako ebyo era Namukasa asabe yayagala kwogera ka miliyoni mu muntu nga ye sina balooya balooya bakamiri be bawandiise tetunyumiza balooya nze njagala kwogera na boosi munnange yeetonde naye nga ekikulu kya byonna si kya miliyoni 10 ekikulu kya byonna kyakukkiriziganya nti akadde katuuse oba akaseera katuuse mu bulamu bw'abantu okutegeera levels n'obuvunaanyizibwa omanyi si buli kyomanyi nti okyogera tulina ebintu bingi byetumanyi nosalawo osirike notunula bwoti notunula nga omuntu notunula nogamba naye bwenkyogera nfunaki ate bwensirika nfunaki okyegedde nze dde nnyo waliwo ebintu byenayagalanga ennyo era nze dda nayagalanga nnyo okwogera nnyo naye kati enaku zimanyi n'okutuulaawo nensirika ekintu nekijja nga nkirinako idea nenkireka kino kitwalawo aboogezi kwegendereza obwegendereza kikulu mu bulamu being careful is cheaper okyegedde katebereza ebigambo Namukasa byayogedde ne miliyoni 10 what is cheaper okyegedde it was only being careful nogamba waliwo amawulire busale kubanga top boss yakula agamba nti tekyetaagisa tugende kale mu kooti waakiri naye 10 alinako 3 alina 3 gavuga ago gagatuwe tujja musalirako obuzibu obuliwo woba mu kizibu gyolaze bategeera mbu kizibu bali mu waabiri agituwenga bweri tujja gyetundira abayekadi awo because relationship yo Namukasa ne Chameleon eriwa ekyokubiri abantu batandika okutya okyegedde okyali muwala muto okyetaaga abantu akaseera kekanako okugamba nti omanyi enough is what enough let me start a new chapter because nebe kaba katabo ng'okasoma waliwo chapter eggwako n'otandika endala naye mukatabo aka kamu kakati toggwamu maanyi tetukulemesa kukola mirimu gyo kuba nze Namukasa annyumira ontegedde ng'omuntu annyumira nnyo era mukwano gwa tutudde ku seeti nyingi era nakatukyazituulako naye bwe mba ndi naye byemmugamba byebyo tugusale tubikule chapter endala but in the same book we are not telling you to change the book, we are simply saying close that chapter, open a new one in the same book. So that you know how to go about the whole thing. Otherwise we don't have mueno for a photo or I'm telling you, it is cheaper to be humble. Very cheap. Nga tubasibulako twagala okubategeeza twagala okwebaza ababadde mu show wamanyi wabaddeyo show ne busho katukulisaayo nyo ababadde mu show busho mukulikeeyo nammwe nga mwalabye okwonoona sente zammwe ne mutanyumirwa balabye nnyo okwonoona sente zammwe batanyumirwa naye ababadde mu show mukulikeeyo simanyi show yabaddewa naye mmanyi nti wabaddeyo show ne busho kati sho nina Rozi yajijjayo eriwa naye yali nati ataddeyo ku yo date baddembe bannaye nabadde wali yeni
Ze nabaddeka sakyakadde by the way yesterday I was home in Lugogo. Mubeere bulungi mwerawo. Awo because relationship yonna Mukasa ne Chameleone eriwa ekyokubiri abantu batandika okutya okyegedde okyali muwala muto okyetaaga abantu akaseera kekanako okugamba nti omanyi enough is what enough. Let me start a new chapter because nebe kaba katabongo okasoma waliwo chapter eggwako n'otandika endala naye mukataba aka kamu kakati tetogwamu maanyi tetukulemesa kukola mirimu gyo kubanze Namukasa annyumira ontegedde ng'omuntu annyumira nnyo era mukwano gwa tutudde ku seeti nnyingi era nakatukyazituulako naye bwe mba ndi naye byemmugamba byebyo nkufuna tugusale tubikule chapter endala but in the same book we are not telling you to change the book. We are simply saying close that chapter, open a new one in the same book. So that you know how to go about the whole thing. Otherwise, we don't have the for a photo or I'm telling you, it is cheaper to be humble. Very cheap. Nga tubasiibulako twagala okubategeeza twagala okwebaza ababadde mu show wamanyi wabaddeyo show ne busho katukulisaayo nyo ababadde mu show busho mukulikeeyo nammwe nga mwalabye okwonoona sente zammwe ne mutanyumirwa balabye nnyo okwonoona sente zammwe batanyumirwa naye ababadde mu show mukulikeeyo simanyi show yabaddewa naye mumanyi nti wabaddeyo show ne busho kati sho nina Rozi yajijjayo eriwa naye yali nati ataddeyo ko yodde baddembe bannaye nabadde wali yeni ze nabaddeka sakyakadde by the way yesterday I was home in Lugogo. Mubeere bulungi mwerawo.